tugenda wa tugenda kuyizamu wa tugenda Lubaga tugenda Ntebe wali mzee asembe kayingite kati wana wafe munda mu kibuga kwa twogera ku kyokuba nti waŋŋamba nti abayimbi abatayimbye eri wemunaamukomye wanera mu centro bajja kuyimba so kati chance weri nnyo era buli muyimbi awulira nga ayagala kuyimbira ku muzeeyi kwata budde akasiteegi tukawo nga bukyali kisojja kufa byensasula bagenda kushuwa ate wali yakolera obwere ate abazibayiza olowooza ati just bajja kuyimbira One Love era mweri wotombulira okuvewako okujja wano ebeera One Love just ebisigadde ebeera composition of transport nakuma nti abayimbi bangi nnyo sometimes they bafulopinga nti banga tulina bwe tubateeka but good enough tulina baale bbiri others can go the other side others this side bo basuubira nti oyinza obakuwalako directive nga onagamba nti wakubira Latinum n'omugajja ngu tuyimbe abasinga nno twereeta bwereeta nange kennyini mirimu twagyewandiikako ne bikwatayo bukwasi katogere ku kivuli kitwandeke kyabavandimwe olina speech gyewadde n'ogamba nti gwe mwennyini naawe olinga omuvandimwe mama wange Munyarwanda mama wange Munyarwanda ye namulabako nga n'odwogera alwogera nga alumanyi bulungi nnyo era abakubanga yafa nga nkyali muto nandibadde mukambwe nandibadde nandikumanyi abantu tebatukesera bagamba nti kati era toliwaawalino gwe twali tumanyi nti kati oliwaffe wa mugeto kaana kambaata nze ndiwaawa nazaalibwa Masaka Senyala wasegedde nenkulirawo nenvaawo nenzijja Kampala ne bwe naafa bagenda kunziika awo wasegedde kitange we mwakola omwana nokkiriza nti kyefaali yemuzeeyiwo kuba ku stage wagambye yeye sebo lwakuba nze nali saagala kudita mu mawulire kudda mu controversial wanja concentrating on music just imagine emabegako eyo senga nali nyina okujja ntunda music mu bantu ate banzise ne mwezo interview kyefaali ali wasimanyi biki byandibadde bikatta naye kyavaayo muzeeyi nakiwawo kati tutambule nakyo kitege naye nange namutegeera leeti nakula manyi mulala naye ebintu ne bivaayo bulala bwe twali ku lumbe lwa omugenzi wa mama olina speech giwana ogamba nti oyagala kuteekawo ekyokuba nti abayimbi basobola okubakola baziika basinga ne bakikwamu bitundu ne bagamba nti muntu ki yandibadde aleta ensonga ngeyo ngate waliwo ensonga endala ezandibadde zikolebwako ngaeriwa etaaga okukolebwako oba batumira ndowooza kya music side music tuli mu mukolako naye kino ekya cemetery bo bakirabira wano kyetaaga ne bakitikinga diipa abayimbi bantu bali popular omuntu nga buli muntu yenna amumanyi attracting ebintu bingi nkuludde mu tourism okwata abantu abamanyifu gwe kubamu akafaananyi senga basudde kafeero radio bali twabateeka mu kifo kye ng'omuntu asoogera n'abalambulako omulundi okutya kimanyi nti yandibadde asasula sente oyingirayo kimanyi nti omuntu yandibadde asobola n'okuva e Bulaaya ajja abalabe ayingire mu museum wali abasomeko kati singa kwegattako okukenzo n'omulala kitundu ekyo kiyinza kubeera kitya mu myaka nga gijjo from now era singa muteeka wali ka cultural centers where people can come and read about Ugandan music and Ugandan culture maybe wali nga waliwo ka performance nebikaba culture and stuff do you know how much that place can make just those are small thinkers those some people they are just mad with politics yabayingira n'abatta emitima tebalaba birungi tebaagala kutegeera befuula nti bebagezi kumanyi Uganda yatabuka bwokeera ku makya n'ogamba abantu ebintu ebirungi ate bo tebabiraba mpaka oli bwajja n'akyamulakyamulawo ne bagamba ate oyo ategeera nnyo olwokuba akyamula nze musuuza ku ngeri abantu gye banjagalamu nva kuba na mutima mubi gukyamuukiriza senga abantu banjagala nnyo oye tugende tubyokye tubyase senga abayaaye banjagala nnyo era n'ebifaananyi byange senga biri mu mayumba gaabwe ne ku studio era ze mbabulira mazima nze alina erinnya bwezijja nekugaa tugende twokye ebintu twekalakaze simanyi tuyombe era mujja ne mungoberera bwe mungoberera ne bapiikingamu nze ne baŋŋamba waayi
tukuwemeka abantu bano bage baleme kujja tinjagala zino nga ngenda ndya naye nga bali emigo gibalidde bali ku bitanda. Me, I'm not like that. Me, I love my people truly. I'm patriotic, I'm Pan-Africanist, I'm a realist. I love Uganda, East Africa, Africa and the entire world. Anjagala nnyo abantu sobola balima bulokubanga nafuna ebyokulya era nze bwoninda bange banvuddeyo nga ngamba abantu nti nedde enough is enough era eriba enough is enough nga mutuufu olabira ddala nga bwolwana ofa bwotalwana ofa tetunatuuka waabo. Muzeeyi President Museveni alina kyakoze akoledde ddala atukuzizza netutuuka wano nga tutuulidde ku ssasi naye nga waba neighbor baffe tugawulira gavuga netubalaba nako nga bazze wano banoonya obubuddamu. Tulina Abasudaani wano, tulina Aberitrea wano, tulina Abasomaali wano, tulina Abasudaani wano, tulina Abakongo wano. Ffe tetulina gye tuli nga twagenda kubondabonda. Ekyo weetaaga kubeera mwana muto okusa ekyo n'otakisiimira muntu ye bw'obanga oli muntu ali realist ekyo wakisiima ddi. What is our problem? What is the solution? Bali balekana bulekani. So kyengezaako kugamba nti ffe gwaffe si gwakukyamukiriza abantu baffe nakubakubya miggo ffe tulye ssente. Ogwaffe gwakubulira abantu mazima oba bakukyayi oba bakwagadde. Jesus baamutira amazima naye olwaleero akyasinza okubeera celebrated. Some of these people, they can even kill us. Nabamu bali agamba ne mala nkafuna nkatta. Kuba abantu bangi nnyo omanyi nti munsi mulimu barapist. Mulimu ababbi. Bw'owulira nga gw'oli eyo preachinga message egaana effujjo asooka okujjawo. Kuba abamu baagala olutalo lujje balepinge abakazi batasobola kufuna ngabo. Abamu baagala olutalo lujje babbi bayingire babbe ebintu by'abantu. Okitegeera kati ffe ntugamba Uganda utenakola kinatuukawo okitegeera naye nga bo bapolitician ayongera kumupita wamma tugenderwa nsonga yamanyi ono bw'anaagenda n'akikola ye eri nga bamuteeka mu ntebe era yajja okubanga agituddemu ne baganda okitegeera ne mikwano gy'oba naki kubanga eggwanga era terisobola kgenda mu ntebe kufuga era ajja kgendayo atya ne famire ye ne famire bagitume first family gwe yo bana bagitume eki. Transition teyandibadde mbi kujja naye kasiteba ya mirembe ffena twagala okulaba ku change naye twagala nga tutandikira wano netugenda mu maaso so si kwokya bino bye tulina ate ne tuddayo emabega emyaka 2 okitegeera abantu abamu bali willing okwokya ensi bafuge okitegeera naye ffe tugamba nedda can start from here nga tugenda wa mu maaso kati obuvubuka buwulira ku bupodcast mu butv mu buyoutube mu bukamera bwoliyerere wa halala bunoonya likes obumbusiru naye ffe tuli bwe tutyo. So wenjogera ku cemetery ey'abayimbi mba njogera ku kintu kyemmanyi nti kisobola okukolera ddala ssente ate nezidda mu famire zaabo. Kati olwaleero famire y'abasudde efuna ki ekimanyi nti music we akyatondera n'abantu abalala bakyamulyamu eya radio efuna ki eyakafeere efuna ki kafeere aliiri bukunji okugendayo olutalo baiza n'okulirayo isegende senga twakipulaninga babedda bakipulaninga ne babako engeri gye bakikolamu nga tekiri wala nga kiri wana abantu basobola okugenda okitegeera ne bamulabako omanyi ssente mmeka ezandibadde zigenda awo naye bagabanyako famire nefunako eyabasudde nefunako eyoli nefunako abazzukulu ne basoma okitegeera. So abantu abamu baveeko banoonya nduulu bataboogeza muwawa nekyandibadde kirungi tutandika okulowooza ebintu ebitwala eggwanga mu maaso amidst this generation of likes and views. Kongula alalabye minisita akateteke yadde ayambadde nga kamukutte nnyo nga kalaga alinamu ka refugee kyeki ng'alinamu omwana lwaki omuyita refugee oli mulaba munjogera y'ekiyayi ebeera bwatyo twali wantuletawo byakiyayi tuli waggulu mu nsozi kale kongula amiina mukama mulungi obadde protecting against zo. Of course we are protecting gains all of us naddala abavubuka we are protecting the gains abavubuka kankubuulire nti olwaleero Uganda esinza abavubuka mu nsi iringa yakubiri oba yakusatu one of sina research mulungi naye nga tuli in the top youngest countries in the world ekyo no kyetaaga okucelebrating bakitegeeza the future is bright kitegeera ate nga okukyakiivinga ebya President Museveni yabikoze
akumye boda ebatatunyenyanyenye ate natugemesa n'endwadde zaali zireetera bannayuganda obuzibu abalema bakendeera nesirimu yakendeera tuyamba ku covid wala engeri gyakikwatamu tugamba that needs a celebration. Sawa inatufuna ka presidential advisor akatoa kila ka minister akatoa kama katoka kuzonga ya corporate management system omuyimbi omubebe okuja badde abantu amunagamba nti yomogera ke corporate omubitogera nti system teri nayo corporate management system nekugwa badde nga kitugamba banga kibishita ekisooka to be honest zebebekulu saagala nnyo mwogera era nandibankomye na leero kubanga ffe tubeera mu studio ne tuyimba ennyimba ennungi ne zigenda mu bantu ezimala otunda atunze oluyimba gwajampingako abeerere banti bwati wazaakola emyaka gyonna afuna omuntu aliko n'amubuukira ne bamwogerako ngenda mukomya leero addeyo mu studio ayimba ennyimba ennungi bantu baziyimbe abeerere bantu through music si bintu byakuddawo kwogera bantu owulira copyright ero bali mugikolako mu parliament egenda kuyita amateeka ago bwe gayita walina okubawo department esaawa eno ndowooza ejja kusangibwa mu URSP OUCC a tracking egoberera how abantu bwe bali mu kugoberera n'engeri gye bali mu oba tracking music oba wajaza tracking byonna n'okucollectinga so there needs to be a system that is going to manage all that digitally. Egenda okutunulira streams radio TV plays kirabu hotels biki there has to be a digital system kuba egenda okubanga ekwata ziri trackers osheged nezijja nezisindika wa there has to be a system of where the people are going to register. That system is going to be managing what? Copyright. And in English it termed as what? A copyright management system. Copyright law management system. No copyright management system, not copyright law. So kati bwe mubimbi endowooza nti mu nsi gyansinga ekwogera olufungo obulungi ate nawe bwe luba lumulemye kati aba n'ekizibu. So the system that is going to be managing all these streams and stuff, it's going to be a digital one. It's a system that is going to be managing all these infringements and stuff. It is a copyright management system built by the engineers of State House and others from UCC, URSB, n'ab'e Bulaaya abajja wano ne babayambako. So that is it. Simanyi ekyategeeza. But yene wenze mumanyi bebe kulu gy'oli nkukomye leero okwogerako mu kamera. Kubanze nkwogerako sifunamu gwa nfunamu. Zantapinga amasannyalaze. Nze nnyina ennyimba bwe nnyingira mu bantu awo nnyimba baziyimba zonna. Yali mu kwejinga tamanyi oba ayimba Luzungu oba Luganda otamanyi audience tuufu gyalina. Bwe tumala okumutunda ennyimba zaffe ne tutuuka mu bantu ne tubeera relevant ekijja nga kyeyogeza nnyonyonyo. Ate nze abaana be n'abakwano bange saagala mwogerako bingi omusajja. In fact family ya Bebe Kulu musonyiwe ne omusajja wamwe wa kisibo era nkomye leero. President akatudde ku music wange oluyimba nkulowoozaako lukoledde lutya? Oluyimba lunkoledde bulungi nnyo. Olaba amaanyi ge lulina mu bange. Ze zimu zennyimba z'osobola okuyimba kigambo ku kigambo abantu bonna okitegedde. Nze ebya Bebe Kulu sibiriiko kubanga that is his opinion. Era I don't mind. Okitegeera akkirizibwa okunjogerako oba obutanjogerako. That is not a problem. In fact n'abantu abakinyiigira nze sikiwa why they should be mad. That is his opinion. And his opinion, it is his opinion. Tekirina we kikwataganira na Uganda tekirina we kikwataganira na success. Kuba bwe ntegeka wano shoninga nti
kulowoozaako concert naye n'ateeka wali byalubamu bye na biki byayogera simanyi naawe kubamu akafaananyi naye ayinza okufuna ku bantu abamanyi ne Uganda si bulala kati naawe kubamu akafaananyi na mathematics kati so ebyo bibye and it is okay kitegeera era tekyandiyombeza nakunyiza obuzibu bwe buva kukola ebyo bilisiti nga ye n'abanne abamuwagira okuloga okulowooza mbu eyo lisiti esalirawo eggwanga tekisoboka abantu abasalirawo eggwanga bawagiza abayingira mu shows ne basasula omuntu n'afuna ssente so omuntu asinza okukola ebivulo ebingi n'ayingiza bamumala nti omwaka gufunyemu kubanga abafunyemu ebintu buli omu gyanoonya buli munnayuganda azuuka okufuluma ennyumba kyanoonya ssente oyo akoze n'afuna ssente ye muntu basinza okufuna mu mwaka ogwo kubanga babuguzeemu properties n'okwongera otereeza obulamu bwe ebyo byopiniyoni by'abalalu byabo so badde ngobera nnyo ensonga ya ebivulo ebiri ekigali erwanda ebyo naddala abayimbi abali international basensi abazze bandi bajoshua baraka bagenze babira ku stage ngezo nga kiringa ekigambibwa nti center ya entertainment industry oba music industry kati seetalingawo kigali tulanda tukoti tutya okulaba nga naffe tubeera n'ebivulo ebinene biri vibrant ng'ebyo naddala nga gwe president wa music industry. That is very easy. Uganda has always been very big in terms of music shows. Wano buli muntu almost tumukyaziza almost kakati eri Rwanda right now kiri vibrant because balina Kigali Arena. It's a very good performance venue. Naye nga bagenda gizimba erugudo olaba General Mohos Ken Rugaba yagipostingako proposed whatever. It is going to be beautiful. In wetuyimbire Lugogo bagenda tekawo Arena yakavi bantu mitwalo ng'etaano and we shall have better sound, better everything. So it is coming very soon. Uganda, we can host anybody because we have done that for a long time. Yeah, abantu chengezaako baga bamaze munasoma siri musajja mulyoge byange mbimanyi naye mulimu omuntu akwata mbongo bwati nga yetaaga n'omugambo olinga kiri so for that case of very cool sigenda kuddamu obulamu kubanga tekimyama and to all my fans they should do the same kubanga he come to Provo so that he can be relevant. Right now chenyizo bagamba tugenda mu kabulo nze nyina ensonga zange zempagiza muzeeyi it's peace and stability bantu gye bayita overstay fe tugirabanga stability kuba mwe tukulidde naye naffe tetuzaala abaana bakozesa wanga yatutekisa abagezigezi tusobola okumanya nti gavumenti tetuukiridde erina bingi ebikyagaanye naye tusobola okudisikasinga ku ebyo nga tetumaze kwagala kwokya ggwanga ne tutandikira wano nga tugenda mu maaso singa wabaayo abantu ne bajja ne argument eyo ey'ebiganye ne tuteesako ebyo ne tulaba bwe tubivaamu we can talk naye omuntu agaa nti Museveni talina kyakoze nze sikirisiganya kubanga byakoze mbimanya ate mbirabako okitegeera so tulonde bulungi mulonde busobozi tolonda kukyamuukiriza bantu bangi balowooza ennyo nga bakyamuukirira eyo mu bitundu gye tubeera nabadde Masaka ewaffe Kiwangala notunulira Kiwangala bwefaanana nga mazima ddala efaanana bubi ne lwansonga balonda omuntu nga naye talina wayinza genda ku lobbying ekitegeedde oli mu opposition nayo yennyini terina buyambi kubanga omuntu bw'abeera wa gavumenti bwe mulonda omuntu ng'ali mu gavumenti muyinza n'omukolako effujjo aba agenda ewuwe ne muyimiriza ne mutuuza mu nfuufu n'aswala enjeera bayinza n'okkera oddukola si kuma muliro mu bantu kola ebyo si birungi naye mulonde omuntu asobola okugenda mu state house ne bamugulira n'agamba sijja fuluma antiro nga kuba abantu bangobye ku kyalo naye mwe mulonze omuntu naye yennyini yeeyi omusaala gujja bw'alya ne babaweeza emmotoka ne babaweeza simanyi maternity ne babawa simanyi ezaaki ne babaweeza ogendako e Bulaaya ne babaweeza ogendako kolide tebaganako wadde 10 eri abantu bafanfuufu ate ne gavumenti yennyini efugira ekinene nnyo ekisanja ekitwalako emyaka 2 gyokka emyaka 3 gisigadde gye bajja pressure kunoonya nakwesika kitegeeza emyaka buli kitundu kirina emyaka 2 ku 3 okufunira mu byekyagala onole osegere jjukira bwe tuva mu kulonda periodi eyo etwalira ddala ebbanga okuva mu ebyo byonna kakitegeeza tuba tusigaze emyaka 4
ku myaka ena balako ebiri egy'okukola ebiri egiddako tuba tuyingira buli luweesa akatundu tulina katono gavumenti esooka gye baagiwa bululu bungi esooka ebasanyuse kati egenda okujjukira nti neegundi tetunnayo ng'ate tuli mu kuyingira kati abantu mugenda kumaliriza nga temukulaakulanye lwasonga mulonza busungu tolonza busungu lonza purpose be intentional not emotional sigamba nti opposition okubeerawo kibi si kibi naye opposition ani era opposinga atya abamu baffe muli nabeeyo kisegere nga mwe mudda ku ffe mbukenzi waffe omuyimbi waffe omulamba n'otatuwagira kati nze mpagira ebyekisibo banagendize nkyanoonya ssente mbondi awo mu Museveni muwagirako ssente no nze ndi muntu myam not after money nsobola n'okulya akatono kenyina kuba nze nakizulwa nti obugagga si ssente eriyo omuntu ng'avuga booda naye nga obulamu bwawe yeeyagala n'okusinga omugagga alina ebintu omunyemi obekololo oba oli pressure simanya alusa naye ng'ate oli ali kikomando kitambula bulungi kali akagenda bulungi kati ani abasinga obulamu kuba ensi kyotadde mu lubuto si byolabako ate ne byetulabako birungi so me am not after I'm not manipulated I'm not a puppet but I'm a realist who sees kyekisobola tutwala mu maaso ng'abantu ekitegeera no focusing ku ekyo kubanga we need to stay longer so that we can see what is happening tomorrow obulamu bwe bugagga omuntu omukadde bw'aba anyumya bwamupya osooka n'osirika ku bangi bingi byoba tonnalaba nange nyakulabako kati bwe ndaba abaana nga bakuba amasasi babakubira butya gaasi beesikaasika mpulira bubi kubanga abaana abo be bagenda okuuma Uganda enkya okitegeera so nosonyiwa okwogera ennyo but nze mbaagala nnyo kyekinjogeza omulala tasobola byogera bino ajja nayogera bye mwagala owulira neyeegiraagira ati nemukubira engalo n'akola sho n'addamu emyaka 2 n'alya kaalidde nga mumuli mubonaabona so mutambule n'amagezi amangi mukole ebintu ebigenda okubongerako mufune akasente mu nsawo munoonye ekyokulya obeeko kyolya nga kiwuuma eno ensi kyonaafa tolidde tekigenda kuba kikyuka oba okitegeera what goes around comes around kyosiga kyokungula ayagala effujjo okungula ffujjo ayagala essanyu n'emirembe osobola naawe odda wali n'otika bano nga beekyanga bwe bamala okwekyanga kwabwe n'ojja n'otambula n'ogenda bajja kusanga wawangaala nga gwanyumya emboozi biki ebyali ku kyalo emyaka 56 emabega so mukama abawa omukisa nga bwe twolekera akalulu kano temusazaawo busungu tonyiga sooka ofumiitirize lwaki ekitundu kyaffe kiri kiti byajja bitya mugenda kizuula nga abakulembeze bammwe bennyini be babireeta okitegeera kubanga ettaka liwamwe lyogamba mu gavumenti yabba eyasayiningako LC5 kuwa mulonda kale ate onenya bano naye nga bawamwe bennyini be basayininga obusimanye LC6 LC1 nasayininga ku ttaka libabbye kyokka ate gwe nojja ng'oyombesa state house ng'ewamwe temanyi nayo kitegeera abantu bamwe bennyini mubacekinga ni gwolonze era alowooza ati so anyway katugende tukole twayingidde ekibuga mukama yeeba amen